Akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda kagamba nti kasanyufu bya nsusso olw'engeri okulonda kw'abavubuka gye kwatambuddemu okwetooloola Uganda yadde ng'ebimu ku bibiina by'obufuzi na buli kati bikyekokkola vulugu gwe bigamba eyeetobese mu kulonda kuno. Olunaku lw'eggulu akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda kategese okulonda kw'abavubuka ku byalo mu Uganda yonna yadde ng'ebimu ku bitundu mu Wakiso, Mukono, Mpigi, Kampala n'awalala abalonzi bagambye nti bagenze okutuuka mu bifo ewalonderwa ne bategeezebwa nti okulonda kwawedde dda ng'ate bo tebamanyi. Nyine ntebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda omulamuzi Mugenyi Simon Byabakama ategeezezza leediyo y'embuga Kyabassa mujugumiza ggwanga nti yadde waabaddewo obumulumulu obutonotono naye bo basanyufu nti enteekateeka yaabwe yatambudde bulungi nga bwe baagibala olunaku lw'eggulo era ng'ebifo ebitaasobodde okulonda kwa kubeerayo olwaleero. Kusinziira ku mawulire ge twakafuna kulonda kwatambudde bulungi bitundu ebisinga obungi wadde waliwo obutundu butonotono wabaddewo obutakkaanya bavubuka abamu baleeseewo mu buyobuyo obutonotono naye kulonda okutwala wamu kwatambudde bulungi era tulina okusanja kubanga ffe twakoze buli kimu kyonna ekyetaagisa era abantu baavuddeyo ndowooza ebifaananyi bitulabye biraga nti abantu kulonda bakujumbidde nnyo era twagala kwebaza abavubuka bonna ba Uganda nti mwebale nnyo okwenyigira mu kulonda kuno. Kujjako waliwo n'ebitundu ebimu nfunyeko report okulonda kukwataataaganyizibwa ne kutasobola genda mu maaso naye tusuubira nti abantu baffe nga bakolaganira wamu ne poliisi bajja kuteekawo embeera eneesobozesa abantu abo okulonda olunaku lwaleero. Omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama agasseeko nti era basanyukidde nnyo engeri amagye n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala gye byeyisizaamu mu kulonda kw'eggulo yadde nga wabaddewo abalonzi abaagala nti okusoomooza abasirikale basobole okukyankalanya okulonda. Ekyaba amagye okuyitibwa poliisi obayamba okutereeza embeera ekyo kintu kirungi era kirina okukolebwa naye kitutakkiriza nti ab'amagye kwe kujja ne bawamba ekifo oba ne bagamba nti ffe tugenda kati batandika okulagira nti wano okulonda kutambule bwe kuti oba ne bakwata ebirondesa ne bagamba nti ffe kati nga balabika nga bwe bakulira omulimu ogwo gw'okulonda naye byokujja nga batereeza embeera nga bayambako ku poliisi ekyo kikkirizibwa no mu mateeka. Bino bijjidde mu kiseera ng'omubaka wa Paalamenti wa Kimaanya Kabonero e Masaka Pastor Dr. Abedi Bwanika nga yakamala okwemulugunya ku ngeri okulonda gye kwatambuddemu olunaku lw'eggulo naddala mu bitundu eby'e Masaka. Empapula ezisukka 10 noga nti ez'abakandida 10 noga nti zikubuzeeko kakati ebyo bibadde bigenderere okukakasa nti abantu baffe mu kulonda kuno nga bwe tugambye tujja mu kakiiko k'ebyokulonda tusaba mutuwulirize ekyo bwe kinaba kiremye tunagenda mu kkuba eddala erya kkooti bye twagala okusaba Electoral Commission kwe kuddamu akalu mu wards ne mu bifo wekabbiddwa baatwala empapula eza Kitanga eza Kiziba Kyamuyimbwa Kakunyu ne Butale oluvannyuma ne bagaa nti zibabuzeeko etteeka liga nti oteekwa kuba muvubuka eyawandiikibwa era akalulu kakubire ku kyalo ekyo mukulu bulejje ne ttiimu ye bakubye obululu mu bifo ebyenjawulo ate nga Electoral Commission bakimanyi babatunuulidde. Waliwo omusajja omulala w'ekasijagirwa eri akubye emirundi 3 olwaleero mu bifo ebimu ebyenjawulo baleese registers mpya si eziri ze tubadde twakolerako nomination ne mu bitundu ebirala bingi wabaddeyo okwemulugunya okw'enjawulo ku ngeri okulonda kuno gye kwatambuddemu okw'enkiiko z'abavubuka mu byalo era nga mu bitundu ebimu abantu bagamba nti abalina okulonda bagenze okutuuka nti ng'ate babagamba okulonda kwawedde. Ye mmeeya wa munisipali y'e Nansana Nakazi Regina Bakitte yagambye nti beewunyizza okusanga ng'ebifo ebimu byamaze dda okulonda yadde ng'ate tewabaddewo balonzi. Ate mu bitundu ebirala bo beemulugunya nga bagamba nti abaleeteddwa okulonda si be bamanyi abalina okwetaba mu kulonda ate nti nga abavubuka abatuufu ab'omu bitundu abalina okwetaba mu kulonda ate bo nti baagaaniddwa. Laadiyo y'embuga Kyabassa mujugumiza ggwanga nga eyingira okujaguza emyaka 29 kasookedde ng'egenda ku mpewo n'etandika okuyuguumya eby'empuliziganya. Olwaleero enteekateeka ya njawulo nnyo mu mwoleso gwa CBS Pewosa mu lubiri lwa Beene Mengo era abavubuka abafunidde amagezi ku CBS ne bakulaakulana beeyanzizza nnyo nnyini nsi.
Era olwaleero Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agenda kukulemberamu okulambula omwoleso guno mu butongole wakati mu bikujjuko ebitambula ebya CBS okukuza emyaka 29 ng'eri ku mpewo. Abavubuka bano n'okusingira ddala nga bammemba oba bakyala mu pulogulaamu akezimbira ebeera ku CBS FM bategeezezza nti ebirowoozo eby'enjawulo bye baweebwa nga babijja mu leediyo ya Ssaabasajja Kabaka byabasobozesa nabo okubaako emirimu egy'enjawulo gye beetandikirawo nga mu mwoleso baleesa ebintu eby'enjawulo nga babisalidde eddala ebbeeyi ne basaba abantu bannyini nsi okujja okubawagira. Okujaguza era emyaka 29 gya CBS ng'etuweereza ku mpewo nange mu myaka gino nsobodde okufuuka omusajja omukulu nkola kando egoba ensiri mu nnyumba era bonna obuyiiya wa CBS akezimbira yesobodde otuzimba ne mwami Sali Damascus tuli wano ffenna nga tulaba tenti yaffe tuli bavubuka naffe twagala emyaka 29 egijja emirala nga ffe tuteeka mu CBS ssente lwa nsonga ki naffe sobodde tulaga nti tusobola okukola ntuba ne bizinesi ezaffe. Omwoleso w'owulira bino nga gwakutte dda ng'abantu bavudde ebule n'ebweya era obudde buno newankubadde bwakumakya abantu bakwatiridde munda mu mwoleso ng'aboolesa bali ku mugano nga gwanswa. Abantu abavudde ewala aboogeddeko ne Kyabbasa batutegeezezza nti kino kibasanze badde bakyaludde okukiraba. Olwa 88 CBS FM Radio Lwasa Mayinja mu Nnanda gwe Musisi Joni. Tebo bannabibiina bya CBS Fans Club bagamba nti emyaka 29 egya leediyo y'embuga eno gibadde gya bibala ddala gye bali era beeyanzizza omutanda olw'okutandikawo leediyo ye eno. Erinnya Sendi wa Jojo Williams kubanga CBS ye maama waffe yatuzaala era yatutuusizza ku birungi ebitalo gye tufunye mu CBS. Etutumudde abantu bangi esomesezza abantu mu buli sekita yonna eby'amateeka n'ekyusa obulamu bw'abantu. Twebasa Ssaabasajja Kabaka eyafuna ekirowoozo eky'okutulerawo CBS. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Sonko Moses Kiwalyanga okuva e Kayunga ngaze ssentebe era yatandika CBS Fans Club ow'e Kayunga. Yakujoogerako nga mugatta bantu kubanga twatandika Fans Club twasobola okufuna obwa Sseruganda obutugatta obwawamu. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakukyusibwako Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okukugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 070480 Ssemateeka wa Uganda aw'eddembe akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda okukola emirimu gyako nga keetengeredde nga munnamateeka Abdul Kinene bw'annyonnyola. Ssemateeka wa Uganda owa 1995 ennyingo eya 62 ewa akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga okutegeka okulonda mu bwenkanya nga tekayina kwekubira kwonna era nga tekalaga yadde oluuyi era tekajja kuweebwanga biragiro mu nkola yaako ey'emirimu nga bwe girambikiddwa mu ssemateeka wa Uganda n'amateeka agafuga ebyokulonda. Abamu ku baami ba Ssaabasajja Kabaka abatwala amasaza ag'enjawulo basanyufu nti embalirira y'obwakabaka bwa Uganda yasomeddwa yabawadde essuubi era yakwongera okutumbula obuweereza obwa gavumenti ez'ebitundu mu Buganda. Sabbiiti eno omuwanika w'obwakabaka bwa Buganda era omumyuka owokubiri owa Katikkiro ow'ekitiibwa Munnalotale Robert Wagwansibirwa yasomye embalirira y'obwakabaka ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2025-26 nga ya buwumbi 305 n'obukadde 52 era nga yalinnye okuva ku buwumbi 257. Mu mbalirira eno ekitongole kya gavumenti ez'ebitundu kyaweereddwa ensimbi obuwumbi 8 nga zigenda kukozesebwa okutuusa obuweereza obw'enjawulo ku bantu bannyinimu.
Omukwanaganya w'emirimu gya Kabaka mu ssaza Kkooki Oweekitiibwa Nakalanzi Gertrude Ssebuggwawo agamba nti embalirira yasomeddwa yakutte butereevu ku bantu ba Kabaka kubanga eteeka ku mwanjo ebigasiza awamu Obuganda. Gatunuulidde omuntu wa bulijjo bye yeetaaga. Mulimu obulamu, mulimu okukulaakulana, mulimu ebyenjigiriza, mulimu omuntu okubeera nga yeebeererawo kubanga buli kimu obadde olaba nga kirimu ekituyamba okukola okwekulaakulanya. Ng'ate ekigendererwa kyaffe ekya namba 5 omuli obumu okuggyako nga tukoledde wamu tuyinza kumanyagana. Olwekyo nze embalirira eno nagirabye nga ejja kutukolera nnyo. Omwami wa Kabaka ow'essaza Mawokota Kayima Nannono Saala Kaweesi agambye nti n'okutuusa kaakano alaba nga byonna ebikolebwa mu Bwakabaka biwa abantu ba Buganda essuubi nga n'ebyo ebiteekebwa mu mbalirira bituukirizibwa. Embalirira eno ejja erinnyisibwa naye okulinnya kwayo kulina ensonga tekulabwako eri Omuganda n'eri Munnayuganda yenna olw'ensonga nti ensimbi ezo zikola ebintu bye zirina okukola. Bajja ne batusomera embalirira eyo ne batugamba nti bagenda kuzimba amalwaliro ne tugalabako. Ne bagamba bagenda kuteeka ssente mu bavubuka okugeza ng'omwaka guno batubye bagenda soosowazanya abavubuka. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Yozefu Bali ku Ddembe Kawuki agambye nti embalirira eno yakuyamba nnyo okutuuka ku bantu ba Kabaka okubalambika mu ntambuza y'emirimu saako pulojekiti ezitali zimu. Omwaka guno waliwo kaweefube ow'okulaba nti twongera okutumbula gavumenti ez'ebitundu, gavumenti z'amasaza, gavumenti za Ggombolola n'okukkira ddala wansi. Mu mbalirira eno ebimu ku bikulu bituuze ebyasoosowaziddwa Masabandi yalina kutandika pulojekiti ez'okwekulaakulanya kabiri nga gasobola okweyimirizaawo bulungi. Munaddala waliwo enteekateeka ey'amasaza okutandika emmerezo buli ssaza ate naga agatandika edda emmerezo okwongera okuzigaziya n'ezimu okusaasaana okugenda ku mutendera ogwa Ggombolola. Mu ngeri y'emu Oweekitiibwa Yozefu Bali ku Ddembe Kawuki ategeezezza nti omwaka gw'ebyensimbi ogujja essira ligenda kuteekebwa nnyo ku kunyweza n'okukumaakuma abakulembeze ku mitendera egitali gimu wamu wano n'ebweru wa Buganda. Oweekitiibwa Yozefu Kawuki ku nsonga eyo tunaamukuwa oluvannyuma. Ekirwadde kya Kkookolo kyongedde okweriisa enkuli mu Bannayuganda obutasosola mu myaka. Awo nno Kyabasa Famma ng'ejaguza okuweza emyaka 29 ng'eweereza ekwataganya ne Uganda Cancer Institute okubatuusaako obubaka ku kunoonyereza obujjanjabi n'essuubi. Dr. Fiona Kabasinga omukugu mu kujjanjaba Kkookolo agamba nti ng'ogyeko akawuka aka HPV n'abasajja abatabaazi nabo bakola kinene ddala okusaasaanya obulwadde bwa Kkookolo ow'omumwa gwa nnabaana. Kiri nti wali weegaseeko omwami ayinza okukatambuza mu ngeri eno nti akajjewo oli n'akaleeta ewuwo oba n'akajja naawe ewuwo n'akateola ew'omulala. Abaami be bakariya ate mu baami saagala twogere ku mwa gwa nnabaana nnyo ne twerabira nti ne mu baami HPV ereeta akawuka kansa gwe bayita kansa w'obusajja si epenis atera kutambulira mu kikuta kino ekibeera ku busajja. Kyova olaba gavumenti yateekawo kye bayita safe male circumcision gyako kiribe ekyo kireme kubeera harboring site y'akawuka kano. Naye tulina ne HPV vaccine naku zino gavumenti ebadde vaccinating abawala abali mu myaka 9 okudda waggulu. Kiri nti wali teweegaseeko naye ne bwe wali weegaseeko tusobola okuvaccinatinga ne abakugu mu ndwadde ya Kkookolo okuva mu ddwaliro ekkulu e Mulago erya Uganda Cancer Institute bali mu mwoleso gwa CBS Pewosa mu Lubiri e Mengo nga bajjanjaba n'okuwa abantu amagezi ku ngeri ey'okulwanyisaamu n'okwewala obulwadde obwa Kkookolo. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa Bannayuganda. Ebibiina by'ebyobufuzi biri mu nteekateeka ez'okusunsulamu abantu abanaabikwatira bbendera mu kulonda kwa 2026 nga mu kiseera kino abantu ab'enjawulo bali mu kuzzaayo mpapula ku bitebe eby'ebibiina byabwe okulaba nga baweebwa kaadi nga tebeefudde ssebevumya nsogobe eriiso teriva ku kyoto.
Omubaka wa Parliament omukyala owa Mityana Joyce Baagala Ntwatwa yazizzaayo empapula ku kitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform nga yagaladdemu aweebwe kkaadi y'ekibiina ekyo akikwatira ebbendera mu kulonda kwa 2026 ng'agamba nti tajja kuddamu byakifundikwa kiri nsabira talya bwami. Omubaka Joyce Baagala Ntwatwa y'omu ku babaka abaaweebwa omwezi ogumu okwetereeza oluvannyuma lwa mubaka munnaabwe ow'e Butambala Muhammad Mwanga Kivumbi nga yamyuka pulezidenti w'ekibiina ky'NUP mu Buganda okutegeeza nti ekifo ky'omubaka Parliament omukyalo ow'Emityana kikalu. Mu kiseera kino waliwo abakyala abawagizi ba NUP babiri bano nga baagala battunke n'omubaka Joyce Baagala Ntwatwa bamusuuze kkaadi ey'ekibiina kino mu kulonda okujja. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde omubaka Joyce Baagala Ntwatwa nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga Katabalwa ku kyasuubira nti oba anaaweebwa kkaadi eya NUP mu kulonda yadde ng'alina enkolagana n'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba eyatandikawo ekibiina ekijja ekya Democratic Front. Honorable wazizzayo empapula ng'oyagala kkaadi ya NUP. Nti kino kyatabudde abantu. Ate batabuka ki? NUP gye batamanyi oba baagala gwe batamanyi? Enkolagana ebaddewo wakati ewo ne NUP. Abamu beewuunyizza okakafa obujjewa nti banagikuwa. Obwesigwa bwa NUP gye ndi nange bwe nina eri NUP tebuvangawo. Naye Babigambo Boys muli bangi. Nze nakava ku kitebe kyange mu Delegates Conference. Kyogamba bakama bange baali tebakimanyi okumpita mu Delegates Conference nga delegate. Bino byonna ebibeerawo byakumala googera abantu abamu boogera bwogezi lwa bukyayi waliwo n'abalinako enge bawulira bubi bawulirako obujja bagamba era baagala banange baagala kino baagala kiri ndowooza walekyo balina kye baagala ennyo naye balaba tekibeerawo ate era bakuswala obujja babujja ku ki? Waliwo abantu ababeerawo nga bagamba naye baagala ono kati kakati balaba kati naawe kimu baagala. Enkolagana n'ekibiina baakuyitako dda mu disciplinary committee ne babawa nebba. Si kituufu tebampitangako mu disciplinary committee. Enteekateeka ya disciplinary committee ebeera ndala. Ekibiina tokiwanda bigambo mu kamwa. Honorable Kivumbi yagamba babawa ebbanga n'otagendayo. Gwe wategeera otya? Byali ku mawulire. Nti ebbanga bwe lyaggwako ne bagamba nti saagenda. Bwe yagamba Honorable Kivumbi. Talamu nti temwalinyeyo mwenna abasatu. Bwe yakugamba era ne bagamba ekifo kyo kikalu. Bwe yakugamba olina weesiga ekintu kati kale banagikuwa. Kati gwe sooka ombuulire ani mubaka wa Parliament wa district y'Emityana? Ye gwe naye ekifo kyo kifona Kivumbi yagamba kikalu. Ani mubaka wa Parliament wa district y'Emityana? Ekirungi kati wezzeemu ne bannayuganda bakimanyi. Nze mmanyi nti mwagala nnyo wabeerewo okukontana, mwagala nnyo wabeerewo okukoonagana, mwagala nnyo ebyonoonese bibanyumira naye mugenda kuswazibwa. Abamu badde bakusuubira kugenda mu kibiina kirala Honorable. Naye nze ndi wa NUP omanyi ekyo tekigaana bibiina birala kutambula na kukola mirimu gyabyo nga bwe girina okubikola. Naye aba-NUP abamu bakutya. Bantya. Kati bantiira ki? Lwaki bantya? Anti badde enkolaganayo ne Oweekitiibwa Mpuuga n'abalala Babedi Bwanika. Mpuuga mugenge. Wanje? Mpuuga mugenge. Nedda enkolagana yammwe yebatiisa Honorable. Batya ki? Kyogamba nze nsoose okukolagana n'Empuuga y'abaffe. Kyogamba nti omuntu wa NUP tasaanye kukolagana na muntu wa kibiina kirala kyonna. Muleke nammwe ate kwonoona kibiina kyaffe. Nze nkyogedde lwatu ebbanga lyonna nti Oweekitiibwa Mpuuga munnange era nkolagana naye ndi wa National Unity Platform. Ekyo kimenya amateeka oba ssemateeka wa Uganda. Naye ate Oweekitiibwa Mpuuga takolagana na NUP. Kakati osobola okuba ng'olina mukwano gwo naye nga mukwano gwo oyo ate ye alina baatakolagana naye. Kakitegeeza nti nabo tokolagana nabo. Kakati obutakolagana bwabwe gwoba obuyingiriramu wa. Honorable. Wangi. Olowooza NUP nekuwa kaadi wakati mu bino byonna? Ndowooza nti ejja kugimpa. Senga bagikuuma kyekiddako? Ojja kumbuuza nga bamaze okugimpa. Kubanga obadde otambula ne ba Honorable Babedi Bwanika, Honorable Kakembo. Ba NUP nabo. Babadde ba NUP. Kati njatunyumya emboozi nga zange ne NUP kuba nze nkyali mu NUP. Nabandi babuuze nayawukana nabo mu bibiina. Bo ba DF nze ndi wa NUP naye mu mbeera ey'okuba nti bakwano bange tukyakolagana ate kankubuulire abantu baleme kulimba. N'ababaka balaba olaba era bwe tubeera wano ku Parliament nabo boogera nabo bakolagana nabo baseka nabo.
kati biri ebirala bya bukuusa okubeera nga mwawukanya ekibiina oba endowooza mu byobufuzi ekitegeeza nti mutiŋŋane oba musaleko oba nammwe mwesaleko emitwe